Abantu bamwe batemula. Sife twabatemula. Museveni yabatemula. Baana bange. Weewaawo bakadde bamwe, taata wamwe, bamama wamwe, bamuta ng'alwanirira obulamu bwange. We owe it to the Almighty God that we still have the confidence to communicate to each other. We always say it that Ugandans are lucky that we have a lot of humor. Otherwise, we would have gone into dangerous depression. First, I had and I want to speak to the family of Olivia. Nalabye senga wa Olivia ngali wano nga yetonda olwa Olivia. Okumaliriza nga bamugonzeza ne bamukizisa byatagala kukiza. Mama tulina kwetonda olwa Olivia. Olivia talina musango, Olivia mukwano gwaffe. Olivia yalwana. Tumanyi omuzadde ina omuto naddala mama bawulira ng'omwaka gumu 2, 3, 4 batalaba ku baana be. Tumanyi embeera gyayisibwamu, tutebereza ntebereze kuba ffenna tewali abadde mukomera myaka egyo mingi. So tetulumusalira musango ne banne bonna be bagonza. Weewaawo waliwo abamu be bayinza okugonza ne babakozesa okusinziira ku levu esingako awo. Ne Olivia nayogerako naye nange ku ssimu. Yali yeetonda ne mugamba teweetonda embeera gy'olimu tugi understandinga. Nantegeeza nti baali babagamba nti ate olumala obata ate bagenda batwala ekyankwanzi baba rehabilitating. Of course nansaba nti okwatagana ne mesobola okukwatagana nabo out there era buno obubaka bwembatuusaako bamulwanirire. Ejjoogo n'okukakanyizibwa bye bamutuusaako bibeere nga bimala. Bw'omala ekibonerezo kye kye bamukakko bukasi agenda alaba abaana be. So njagadde omanye maama ti Olivia we don't hold anything against her. Mu kiseera kye kimu njagala okwogera ne famire z'abannaffe abakyagaanye, abantu nga Kalanzi, abantu nga Machete n'abalala bangi. Weewaawo bannaffe Olivia tetubasalira musango newankubadde era tugenda maaso nga tugamba baalubasuulamu okubakirizisa omusango gwa Nagomala bwe gutyo, okubateekako ekirambo ekya terrorist n'okubononera ebiseera byabwe mu maaso. Naye baganda baffe abakyalemedde kutuyimirira nabo era tumanyi nti oluvannyuma lwa byonna bajja kuwangula kubanga tebalina musango. Ndabye wano abaana b'abagenzi nenenyamira, ndaba famire z'abantu abo babuzibwawo nenenyamira. Naye njagala okuno omukisa utwale okwebaza famire ezo. Wabaddewo kaweefube mungi otuteeka akazitaako ku mitima. Era ng'omwana bwagambye kuba kyekigambo ekijja mangu. Taata baamutta nga genza okumukwekalaakasa kwa Bobi Wine nga bamusibye. Famire ezimu funa obuzibu okubatunula mu maaso kubanga waliwo eyo burden gyemba nayo. Naye mwebale nnyo famire zonna ku understanding nti munnange si musango gwaffe nti abantu bamwe baatemula. Si ffe twabatemula, Museveni yabatemula. Baana bange, weewaawo bakadde bamwe, taata wamwe, bamama wamwe bamuta ng'alwanirira obulamu bwange n'eddembe lyange. Ganange bwe nsibiddwa nga ndwanirira ery'abalala bonna. Naye baana bange sinze nattaba kitammwe, Museveni yatta kitammwe. Museveni yalagira abasajja be ne bagenda ne batemula abantu bamwe. Bano bonna be mulaba Museveni yabatta. Tebatuwa amannya, batubuulira nti bano Amini yabatta, bano Obote yabatta, tetubamanyi. Naye bano twabalabako. Era abasinga tumanyi bwe babattira. Tumanyi n'aba DPC abaali ba DPC ki, ba RPC ki abaali bakomandinga. N'abamu bamanyiddwa ababakuba amasasi. Naye njagala okubalayirira nti olunaku lumu obwenkanya bujja kusaabingibwa wangaazi. Ladies and gentlemen, today, yet our comrades, it's been 4 years. On this very day, 4 years ago, a dark cloud covered our nation. More than 150 innocent unarmed citizens were mowed down, were massacred in cold blood. These people were
as you've noticed, fathers, sons, mothers, daughters, friends, comrades of various people that were killed. These people were killed just for coming out and exercising their constitutional right to protest against injustice. We lost friends and comrades, but these families here lost loved ones. They lost breadwinners. They lost an entire support system. Today we can only try to stand in the gap and mitigate. We can only try to represent, but we cannot fill that gap. But we know one day their families and the nation will acknowledge that their lives were not lost in vain. All this pain, all these tears, year in, year out, were caused by just the greed of one man that is determined to keep power at all costs. He does not care what the nation has to lose. But again, we are also here to tell General Museveni that we shall not stop, that we are not going to give up, that we are going to fight on until the cause for which these people died is realized. We are never, ever, ever going to give up. We know that all dictators, when they lose legitimacy, they turn to violence. You've seen that with Omar al-Bashir of Sudan. You've seen that with Mugabe in Zimbabwe. But there's only one common thing about all these dictators, that in the end, they fall. In the end, they all fall. And we know that the end of Museveni is going to be very, very soon. You've seen the prayers. Katonda Tebase, Katonda Jali, Elijah Kumusasura Mukarense, Nyinyi, Jaina, Okumusasura. This massacre was intended to instill fear in the hearts of people, so that they never at any one time rise up against a dictatorship. Well, it worked for a while, but I can tell you that we refuse to live under fear. He might have thought that he's going to derail us for a while, but he gave us even more reason to fight on, because there's nothing anymore for us to lose. We shall fight on, and we shall win, and we shall go ahead to honor the promises and the desires of these our comrades. Today, ladies and gentlemen, I want to request all of Uganda, all of the people of Uganda, to think about these people. These are multi-cultural people, different tribes, different religions, different genders, different thoughts. Many of them were innocent people, like Kamuyat, like the young man in Busoga. He was watching TV, and others. But these people were killed. These victims, ladies and gentlemen, could have been maybe slightly above 100, but the effect went as far as millions. As we stand here today, the conscience of our nation is still haunted by that atrocity, by that terror. But like I say, we dare to rise again. We dare to fight again. It is not just this blatant killing that has happened or still happens in Uganda. Friends, you know that Ugandans die every day, apart from the ones that are killed directly. For example, the Bijambia victims in Masaka, the victims of murder in Karamoja, those that were massacred in Kasese, and of course those in the November massacre. But many others are killed indirectly through the economic apartheid that is being imposed in places like Busoga, places like Karamoja,
where you find somebody dies when they shouldn't or wouldn't have died, but they die because they cannot access a health facility. Those that die out of avoidable accidents, the roads that are in terrible condition, all those people are killed by Museveni. Tetunulira butunulizi bano bokka bebase directly bebatemye ebijambya bebase Karamoja n'abantu abo bebavuwaza akagenderere bebatadeko apartheid oba obusosoze bw'ennyingiza ti kino ekitundu kirina kubeera kyavu ng'ebusoga, kino ekitundu kirina kubeera kyavu ng'e Karamoja. Abo bafudde nga bafa olw'enzijanjaba enfu etaliiwo, olw'amakubo amabi nga akabenje tekandibaddewo naye ne kabaawo. Abo bonna battibwa en regime ya Museveni. Era nabo bwe mubanga musaba musabe Katonda naye amubonereze olw'ensonga eyo. So, friends, I want to ask us to wake up to the reality that we must put an end to this, to ensure that never again shall there be another commemoration of another mass murder like this. Only Ugandans can stop that, and we should stop it. We have the ability to do that. I know this is a very, very highly emotional time. I saw so many people fighting back tears. But like I told you some 2 or 3 days ago in Buikwe, that tears and sweat are both salty, but they will give you different results. Tears will give you sympathy, but sweat will give you victory. So, I want to encourage us not to keep crying about our lost comrades, but to start and continue sweating for the desires and the dreams for which they paid the ultimate price. To our comrades, bannaffe mwena tumanyi muli muggulu era tumanyi mutuwuliriza era mutulaba, twagala nate okweyama n'obasuubiza ti tetugenda kuzirawo kulwanirira ekyo kye mwafiirira. Tujja kulemerako, tujja kulwana era tujja kuwangula, ate tetujja kukoma okwo, wabula tujja genda maaso tuzimbe ensi eri eyagaza abo be mwalekawo wakati mu kubawa ekitiibwa. To the leaders, may this be a constant reminder that a huge, huge, huge sacrifice was paid. Many of our comrades opted to go to prison or to graves in order for you to go in that local government office, that MP office, and all these other offices. Please remember them in every decision that you're going to make. Bakulembeze bannaffe bano abaana be mulaba basalawo, abamu ne bagenda makomera gye bakyali, abalala ne bagenda mu ntana gye beebase kati, abalala tetumanyi gye bali, ne bakola okusalawo okwo ne basasula omuwendo ogw'amaanyi ne bagenda yonna gye bagenda ewateeyagaza, mwe musobola okugenda mu ezo ofisi ezeeyagaza. Njagala okubasaba musobola okwerabira ekintu kyonna, naye buli bwe muba mukola okusalawo nga muli mu ofisi ze mulimu, mujjukire abaana bano mubalowoozeeko, mukole okusalawo nga mumanyi timusalawo mu bifo ebyo abantu gye babateeka. Bagambye wano kinewankubadde tuli mu kaseera akenyamiza, mubalabye abamu balemeddwa okwogera, bangi ku ffe tubadde tulwana okusigala nga tukyali strong. Amaziga gano tuyinza obutasobola gasangula, naye nakibajjukiza nti amaziga n'entuyo byonna biba bitungunula, naye bikuwa ebyokuddamu byanjawulo. Bibiri amaziga gajja kuwa okusaasirwa, naye entuyo zijja kuwa obuwanguzi. So tuleme kubeera obwezi mu maziga gokka nga tukaabira bannaffe abatufaako, wabula tutuyane nga tutuyanira ekirooto n'ekigendererwa ekyabatisa. Tusobole okukeera ku makya
nga tugamba bannaffe tebafiira bwereere. Tubere nga tubayita abazira nga bazira kubanga baafa naye nga kyebaali balwanirira tekyagaana paka lwetwatuuka ne tumalako. Mwebale nnyo, mwebale ddala famire z'abannaffe okusigala nga muli naffe, okumanya amazima n'abaana okubayigiriza amazima. Temugwamu maanyi, tetugwamu maanyi ffenna. Tusigale nga tukyasaba Katonda nga tumusaba obugumu, nga tumusaba amaanyi, nga tumusaba n'obusobozi n'okutuwanguza. Naye ate Abaganda bagamba lubaala embeera nga n'embiroko otadde. Tusabe Katonda nga bwe tulwana kubanga Katonda ali ku ludda lwaffe, tagenda tulekerera. Manyi kibangi nnyo balina obusungu era Museveni bamusabira ekibi ekisembayo. Naye munzikirize njawukane muko n'abamu wakati mu busungu, wakati mu kunyolwa. Nze nsaba Katonda wangaze Museveni oyo amulage nti si ye Katonda. Njagala amulage nti Katonda abeera wamu n'abeeyisa obulungi. N'abo bonna bakozesa, oba basanze mu baweereza ba Katonda, oba basanze mu mizikiti, oba basanze mu ekereziya, n'abo bakozesa okusabira abantu esaala embi. Nsaba Katonda abawanguze, abawangaze, si bawanguza, abawangaze, atukolere byonna byatukolera nga balaba. Babeerewo tuwe obujulizi nga balaba. Babeerewo tubagambe temwalinga Katonda, ne gwe mwaweerezanga teyalinga Katonda. Katonda bino byakola. Nkimanyi nti olunaku lumu nga tukyali balamu Katonda agenda kitulaga. Katonda agenda tutera emmeeza mu maaso gaffe, mu maaso g'abalabe baffe. Abatategeera Zabbuli 23, Katonda agenda tuteekera emmeeza, Katonda agenda tuvimbisa maaso g'abalabe baffe. Katonda agenda tuwanika ebbango mu maaso g'abalabe baffe. Agenda tuvimbisa mu maaso ga Museveni, agenda tuvimbisa mu maaso g'abo ababaka ba Sitaani bonna abalage ti Mukama abeera wamu n'abo abamwesiga. Mwebale nnyo, mwebale ddala bassebo ne bannyabo. Njagala okusabira Baganda baffe abaatufaako nga 18 ne 19, n'abo abaafa abaatemulwa nga 18 ne 19 Novemba 2020 terunatuuka, n'abo abazze batemulwa oluvannyuma lwabyo byonna. Omukama abawe ekiwumulo eky'emirembe, abagaziyize kabuli zammwe, abalongoseza amakubo gammwe, abatuuze wamu n'abatukuvu, naye okusingira ddala naffe abaasigalawo atuyambe tutuukirize ebirooto byammwe kisobole okubeeyagaza nammwe gye muli muwumule emirembe. Mukama abeere nammwe.